kano kakodyo ka President Museveni n'omulamuzi yakubidde tufunye intelligence yaganye omulamuzi okusala omusango temunkubira simu ndi mawulire President tufunye intelligence BAJO na ABTEGESE nti kabwejjumbira yennyini President w'eggwanga yakubidde omulamuzi mugambe n'amugamba togeza n'osala omusango ogwo kubanga balabye nti abawangudde buli kibatuma kyonna twakireeta buli kibadde beekwasa kyonna kyowulira Lord Mayor ne ttiimu yo yonna bakansu Shamim bakuŋŋanya buli evidence ne bagiwa kooti kooti yagenze okulaba nga BOBIWINE ne BAJO na ABTEGESE tubawangudde kati batandise kukozesa kifuba naye nno nze ngamba bannayuganda mwenna abalaba omusango guno tulina press conference ku nnaku olwokusatu okulangira ekiddako kuba tetujja kukkiriza kujogebwa amateeka bagaganyi tugenda kwesayira amagezi ffe ng'abantu ba bulijjo tulabe nga tupushinga gavumenti n'okulaba nga tulwanira eddembe lya bannayuganda n'okulwanirira eddembe lyaffe okulaba nga tusobola okubeerawo kuba tetusobola kugenda mu bwakifeesi tetusobola kutandika kutegeka ebivulu gy'emirimu gyaffe BOBIWINE okuyimba ye professional ye tulina okulaba nga twerwanira ne bannayuganda bennyini betubeeza mukimanyi bulungi ti BAJO wategeka ekivulu n'ABTEGESE abalogi bafuna ssente aba boda bafuna ssente aba media house mwena mufuna ssente aba KCC ne government yennyini efuna revenue kati tujja kukkiriza ggwanga mutali mirimu okulaba nga ate government yenyigidde mu kumalawo emirimu gy'abannayuganda ku lwokusatu wiiki ejja tugenda kulangira ekiddako era abannayuganda tubakunga okulaba nga mutugoberera ku campaign gye tugenda okutandika paka nga BAJO na ABTEGESE ne BOBIWINE babakkiriza okukola emirimu gyabwe kuba tujja kusirika busirisi nga mukimanyi singa okwetagikira tuli mu season gye tulina okukoleramu ssente wano wetufunira ssente n'amagoba kubanga otegeka ekivulu mu January tali agenda kiraba abaana bazadde babadda ku ssomero botegeka ekivulu mu gokusatu enkuba eba etonnya kati Museveni okumanya n'omutima gw'omubi kati alabira ddala tulina okungulira wakoledde obujogolibwe mu kooti okulaba nga agaana omulamuzi okutuddiza obwenkanya naffe tugenda kulwanirira obwenkanya kuba tetuli babbi tetuli baziba ku bakozi ba ffujjo naye n'effujjo tusobola okulikola saagala alabe kinaava mu yabiraka kubeera ku kituufu amasiga gonna tugagezezzaako mwatulaba bwe twagenda mu Parliament ewa Madamu Kadaga nga tulowooza nti agenda kukozesa obuyinza obumuwe bassemateeka alagire poliisi ereme kuddamu kutaataganya mirimu gyaffe ebivulu byaffe bye twagendayo kolo twategeera ti nayo Parliament nayo eringa etalina buyinza Madamu Kadaga ow'ekitiibwa twamugamba ensonga nga tumanyi nti agenda kulagira poliisi mutte ebivulu by'abapromota naye kyatujjako enviiri yagamba yabuuza minisita oba yodongo lwaki ebivulu byabo temubita ne tuvaayo nga tetulina kye tufunye ne tusalawo ne tugamba katujje mu kooti tukimanyi nti zino kooti za President Museveni yaziinako obuyinza naye engeri gye kiri nti ffe tukkiririza mu mateeka ate tukkiriza okubeera ku kituufu ne tujja mu kooti omulamuzi Lydia Mugambe ow'ekitiibwa nze muwulira nga tatera kubeera mu misango n'agisala mu mbeera ey'amankwetu nga tuminamu obwesige era tukyamulinamu obwesige naye oba oli awo order from above ye muganye okujja naye tutegeeza bannayuganda nti enteekateeka za BOBIWINE okuyimba ku Christmas Boxing Day lumu n'asatu mu lumu tugenda kugenda mu maaso nazo kubanga kooti gye tuddukidde ziganye tuyamba tugenda genda mu maaso kuba tetugenda kubba mulimu gwaffe gwa tuli batesitesi ba bivulu ebivulu Bobi mwali babigaana ne mwatali babigaana kati baagala tukole ki tugenda genda mu maaso n'enteekateeka zaffe naye ku lwokusatu tulinayo press conference y'amaanyi nga tugenda kulangirira ekigenda mu Arua ne babigaana era poliisi neeraga nti tejja kukkiriza kyalenga concerts ezikulemberwa Honorable BOBIWINE okubeera mu ggwanga n'ekiteeka ne mubuwandiike tusalawo okujja mu kooti okulaba nti omusango ogwo guwaabibwayo tufune okusalawo kwa kooti ku nsonga eyo kubanga tulina emisango mingi kooti mwe yalagira nti poliisi terina buyinza kuwalukusa ku nsonga z'abantu okuŋŋaana yeeyina kukola kye bayita regulation ate ekyokubiri mu Public Management Order Act egamba nti bwe muba nga mukuŋŋaanye olw'okwesanyusaamu social gatherings mwe temwetaaga na kugenda mu tteekero erya Public Order Management Act ekyokusatu ze tubannyonnyola nti n'obukwakulizo bwonna poliisi bwe yateekawo bwatuukirizibwa musango ogwo ne guteekebwayo mu kooti ate ne Jeno n'alwawo n'okuteekayo empoza ye naye oluvannyuma ennyo bwe baagiteekayo ng'eri awo ya munguuba ne tugamba kale katandike okuwulira ne batuwa ennaku
tujja ne tusobola kuwulirizibwa ne mulamuzi n'atwongerayo tukkiriza mu mbeera eyo. Lwasembayo ne batuwa order, omulamuzi yatuwa orders nti tukole written submissions tuzifayiringe. Era written submissions twazikola volumes ennene bwe ziti ne tuzireeta ne batuwa olwaleero okujja okukola kubayita okukubira okusembayo batuwe judgment. Kitwenyamizza tubetuuse tetusobodde kuwulirwa. Of course wayinza okubaawo ensonga ezalemesezza omulamuzi okubeerawo abamu ze tannamanyaako, naye omulamuzi twali tumulaze nga tumusabye nti ABTEX BAJO n'abalala bantu abalina eddembe lyabwe mu ggwanga lino nabo okukola emirimu gye bateekeddwa okukola ng'abakola emirimu amalala bonna gye bakola. Era ne tugamba nti kyalenga concerts eziteekebwa Honorable BOBIWINE naye mulimu gw'abalala bonna mu ggwanga ziteekebwe zikkirizibwe bagende maaso n'okuteekateeka. Ate ne tumulaga titugenda mu kaseera aka festive season aka Christmas kano nga waliyo ebivvulu ebiteekeddwa bingi, abantu bangi, ogenda kwesanga nga waliwo abali ekiwaatule nga bo bakkiriziddwa bakola, weesange nga waliwo abalala abali mu bifo ebirala eby'enjawulo nga bo gye bali ku Boxing Day, ku Christmas, bikujjuko bye bigenda okubeerawo. Njagala okubalaga nti kitwennyamizza okulaba nti tekisobose kubeerawo kuwulirizibwa, era kitwennyamizza okuba nti twannyonnyola kooti nti ne bwe baategeka ekyepukulu ewankulukuku nakyo ne kiyimirizibwa. Kakati tugenda tutuusa olwaleero tetusobodde kuwulirizibwa, kale nno twaliweereddwayo olunaku olulala naye tekisobose. Kyakwennyamira. It's regrettable that today we have not been able to present our case. We have not been able to have an opportunity. No, it's regrettable that today, a day which had been fixed for the hearing of this case, it has not been possible to have it heard. And it's very absurd that we have not even been given any other hearing date. Yet we are going into the festive season where our clients are supposed to exercise and practice their profession, and they are supposed actually to earn a living. It's a lucrative season. We are entering into a very lucrative Christmas season where our clients should have their right to also do their business, just like any other Ugandan. It's a legitimate business. It's a business which is allowed under the law. We still have orders that banned Charenga concerts countrywide. And those orders are unconstitutional, are illegal, unconscionable. They constitute an infringement on the rights of our clients. They constitute an infringement on the right of our clients to do their business, legitimate business. So today, it's a case which was filed shortly after the ban was made, way back in May. The ban was given in April. So in May, we filed the case. It's been pending hearing since then. We've been patient and we've complied with the court orders. The last orders we got were to file written submissions, and we did comply within the timelines set by court. We filed the written submissions, and those submissions are on record. So today it was just to give highlights of those submissions, and we get a judgment date. Unfortunately, it has not happened, and what disturbs us the most is that we have not been given any other date. Hopefully, court will listen to our concerns
and ensure that justice is done, and it is done in time, because justice delayed is justice denied.